Rahim. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, our master, our creator. Allah wafuoyo nanyiniriza nanyiniffe amanyi gye twava era amanyi gye tulaga. Tumwebaza era tumutendereza nga tumuddiza amatendo ge amalungi amajjuvu agogerwako. Tugamuwa nga tetwagala gagabanyaamu. Twagala okumwebaza Allah waffe, Katonda waffe yatutonda olwo ebyengera byonna byatuwa. Ebyengera byonna byatuwa nga tatupimidde wabula ng'atuwadde ekyo ekitumala. Twanditoma obulamu bwatuwadde, otukumira ebirungo byaffe, otukumira abantu abalungi mu bulamu bwaffe, n'ebyo byonna byatuyisaamu era byatutuusaako, kuba buli kyayakuteera bulamu bwo kyoyitamu ekyo kyennyini Allah akulaga nti bwagazi oba mukwano gwakulinako okuyisa mu mbeera eyo obeera oba oliawo oyongera okumutegeera, okumusinza, okumwebaza n'okumutendereza. So tumwebaza olw'ebyengera byatuwadde era nga tumusaba atwongere bwongezi. Ebyengera byonna byatuwadde bibeere nga bya buwangaazi. Allah wekitiibwa tukwegayirira totukookonya, totuwa n'otuggyako kubanga bojjako n'ennaku nga nnyingi. Tusaba Allah wekitiibwa ebyengera byotuwadde bibeere nga oyongerako bwongezi. Twagala okuweereza emirembe okusaasira eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okubanga yakkiriza n'abeera nga atutuusaako obubaka yaguma nnyo kuba yayita mu bingi, yayita mu kutyoboolebwa, yayita mu kutulugunyizibwa, yayita mu mbeera enzibu oba oliawo ffe ze tutandikibudde kugumiikiriza. Twagala okwebaza Twahira Islamic Center olw'okufaayo, olw'okwewaayo, olw'okuyiwawo omubiri okulaba nga ebigambo bino ebirungi ebituzzaamu amaanyi, ebituzzaamu essuubi bitambula bigende nga bituuka ku abo abantu abatugoberera. Tubebaza nammwe olw'okutugoberera, olw'okuyiga n'okutuwabula. Tulina abantu bangi, tulina abantu bangi bambi nga gamba nakulaba ku TikTok nali ngenda kwettanze gwolaba Hajjati ennaku eziwaliwo omukyala bamuyita Mariam abadde awangalira Misiri. Yavudde Misiri ng'aleese ekiteeteeyi nagamba Hajjati ekiteeteeyi kino nakijja Misiri, nze nali ensi ensobedde naye mba ntambula ku ssimu yange kuno n'enkugwako. Mungu ayisizza kugo okuba nti olwaleero nkyaliwo kubanga ensi yali entabuseeko. So abatugoberera tusaba obwekitiibwa obugambo buno bubeere nga butuyamba ku duniya kuno ate era butuyambe olwawakiyama. Allah atuzimbulukusiza empeera eno atuwe ku nsi kuno Twahira. Like the video, gyagale, tetulina mutawaana era gisharing, eyita banno tunyumyemu mu bugambo buno obukulu ennyo mu bigenda mu maaso mu nsi yaffe. Allah taala mu suratul Abasa abasomi musobola okukola aya 34 paka nga 37 awo atunnyonnyola ng'atulaga embeera bwegenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero olw'okuba nti atwagala nnyo teyatulekayo, yatukubira ekifaananyi ekiri clear ennyo biki ebigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero. Olunaku lw'enkomerero balunnyonnyola nga lugenda kuba lwakanaayo kyani, olunaku olugenda okuba nga teruliiko kuseka, olunaku olugenda okuba nga teruliiko mukwano, teruliiko amanyani, teruliiko muzadde, teruliiko mwana, teruliiko mwami, teruliiko mukyala, wabula buli omu agenda kuba nga agoba munne oba nga yeekweka munne olw'obuvunaanyizibwa obwamulema olw'obulyazaamaanya bwe yakola. Natumiddwa omu ku bantu abadde mu bulamu bwange twabadde tunyumya nagamba nti mwana wa kitange
oyogedde ensonga tunyumya ku ngeri gye tuyinza okutambuzamu amaka gaffe naddala ensangi zino olw'okuba nti ebintu byesulise nnyo. bannanga ekigambo ekiyitibwa obuvunaanyizibwabwo muguwa ogukuli mu bulago gwolina okuba ng'olaba nga tegukutuga, omuguwa ogwo gulabe nga tegukusuulayo okutuuka nga Allah akubalira mu abo abaalemwa oba abalyazaamaanya. tutunuulire olwaliro ebigenda mu maaso nga tutunuulira abazadde nga nange mwendi twetunuulire tulabe ddala abaana be twazadde. abaana bano be tuzadde bagenda kutuuka mu maaso ga Allah nga kyakwenyumiriza oba tuli mu kiyita mu lujja. abaana tebakyatulaba, abaana tebakyaliko kuluŋŋamya, abaana tebakyaliko bazadde, abaana tebakyaliko bakulu, abaana tebakyaliko bantu bebakwata ku mukono kubalaga owa gye bandiyise oba oliawo we banditambulidde okubanga obulamu buno okusobola oba oliawo okubatambulira emirembe. maama wazadde omwana, wazaala omwana akubanja okumuzaala mu kitaawe nga bakuwadde amahare. omwana akubanja okumuzaala mu kitaawe nga taata musajja mutya Katonda. omwana akubanja okumuzaala mu taata alina obuvunaanyizibwa nga taata amanyi nti atadde ekitonde mu nsi. so si bataata bempulira olwaleero nga yeegaana n'okwegaana n'agamba nze sizaala niyagamba nali najjewo nga noonya baana. naye nga yali akwetagako ebyo naye nga tamanyi nti oluvannyuma lwabyo waliwo ebijja. omuntu yenna bw'olya emmere tewekkaanya genda mu kaabuyonjo. naye kyannaku nnyo olwaleero nti tulina abaami abali rede okukozesa abakyala, okubeera n'abakyala naye nga tebali rede kuzaala. bannanga abakyala bagenda kukola batya? bagenda kubeera batya? olwaleero tuli mu mbeera nga abakyala bapokerwa family planning, amaka mangi. omwami agamba omukyala ojja kumira nempeke, genda mu family planning. banaye family planning mu abantu babiri, nze simira mpeke naye mukama wange bw'oba owulira nga bikukalubiridde genda bakusiba obuseke. lwaki nze ngendamu obutwa? lwaki nze mmire ebintu ebitategerekeka? abakyala bangi balina emitawaana givudde mu mbeera ey'okuba nti abaami tebali rede okubanga bazaala, tebali rede kutwala buvunaanyizibwa bwakulabirira baana, bwakukuza baana. bannanga olunaku lw'enkomerero lugenda kuba muzibu. abaana bagenda kutubanja. maama okuzaala abaana mu taata omutamiivu, nozaala abaana mutaata atakola, tamanyi nti omuntu akeera ku makya n'agenda n'anoonya ekyukuli naye ng'olonze okuba nti ye taata w'abaana bo. maama okuzaala taata mutaata abaana nga tamanyi nti baweerera. abalwaire abakyala bali mu kugoba baami, babagoba babatayiza eno bagende bwebabasanze kanteekeyo naye bwajjanga mumutuga. ebintu bye tulimu, maama ali mu kulimba ewa baasa kubanga taata wakutayiza butayiza. maama obanjibwa okuyonsa omwana wo, obanjibwa okusomeddwa ng'oli muku omwana we ebyokulya, obanjibwa okubeera taata w'omwana asalire omwana we akiika. tubeere mu kukaayana. abakyala bali mu kwesalira akiika, abakyala bali mu kusalira baana baabwe akiika. bannanga ogwo omulimu gwa taata, n'oluli olwe oba jjajja yateekamu oba taata muto yateekamu oba taata, ogwo omulimu akiika ya paternal side. bamaama mulina ennaku nnyingi ate Allah yabawadde ne ku ssente embuzi muzisobola, naye ogwo omulimu tegutubanjibwa. kyebo bagamba banakuwola, bawulira ng'olinga nga abajjeeko eswala, naye bwe kiri Allah tatubanja byatatulalirikako. ogwo omulimu gwa taata, omwana aba gwa taata. kakati tugamba maama gwe gwe tutandikiddeko nga tebannaba kukusika amataayi ku lunaku lw'enkomerero nga omwana akwesimbye mu maaso akugamba nti maama naye mu bantu bonna, mu basajja bonna abali mu nsi gwe walaba ng'oyo asobola okubeera taata wange. taata atamanyi nti nno omwana asomerwa edduwa, taata atamanyi nti omwana asalirwa akiika, taata atamanyi nti omwana bamukolera tekiniki, oba emirimu egy'obutaata.
naye nga gwe wagenda mu nsi muno n'okyamuka ng'oyo gwe walonda olwairo gw'ozaalira abaana kati oli mu kudooba oli mu kutunulira omusajja bwakulekedde buli kimu bwakulekedde obuvunaanyizibwa bwe bannanga okukola obuvunaanyizibwa bw'omuntu tekibufuula bubwo taata bw'atuula mu ddiiro n'akwata boto n'agiwa omwana omulimu gw'okuyonsa kuba tegufutise gugwe kuba olwairo tuli mu nabeeranga wagenza okukola omusajja nabeerawo nga tasobola nadde okuwa ku mwana ku boto asobola era ajja kikola era tumukubiriza akikole kubanga okuyambako bagamba nkwatiraako tebuba bumbowa omuntu okukuyambako n'akola ku mulimu gwo omulimu gwo gw'obutonde naddala okufiidinga omwana mulimu gwa maama naye kakati gwe wagenze n'ogamba nti omusajja nabeeraawo waliwo emirimu nga si gyaffe era temukwata obubi omulimu gw'okwoza engoye omulimu simanyi ogw'okubeera mu kiyungu ne tutokosa ebyo oba oli awo tuyambako buyambi naye tulina emirimu nga gya butonde omulimu ogw'okwetikka olubuto omulimu gw'okwetikka olubuto omukyalo olina obuvunaanyizibwa obusitula olubuto n'obeera ng'obeera mu environment ennungi tobeera nga bwerabirira naye taata olina obuvunaanyizibwa obubudaabuda maama ono n'omulaba ng'abeera mu mbeera esobola okuleeta ezzadde lino ne lijja mu nsi muno bannanga obuvunaanyizibwa tubugayaaliridde olwaira abantu bali mu mikutu banoonya abantu abeekoledde omwami ng'ali ku mukutu ali mu kugamba abalaatira ddala nti nze atalina ssente takola ki tansemberera atakola tansemberera omukyalo okukola tetukivumirira era si kibi naye ssente zakola tezigenda kujjawo obuvunaanyizibwa bwo singa omukyalo akeerekya n'agamba nti kangule kiro y'ennyama munnange tekitegeeza nti yafuuse taata mu maka osigala obanjibwa okuliisa abantu bo mu makaago obulungi nkubiriza abaami abali eyo obwavu bubeerayo esente zikendeera osobola endera okubeera nga oba oli awo ebintu bikuyinze naye nkubiriza abantu mwenna kuba bijja nnyo kati ennaku zino omuntu n'alwala omukyala n'alwala omwami n'agamba nti ezi sente zebakusabye nyingi tugamba taata kwata ezo zosobola bwaba basabye $3 nga gw'olinamu 8 kwata 8 ogambe nti hajjati 8 guno hajjati agende mu ddwaliro alabe ng'asasulako naye abeere ng'atoopinga bwabanga obusobozi abulina naye tulekerawo okubeera mu mbeera ey'okubanga tetulina banna awatali buvunaanyizibwa tewaba mukwano awatali kubeera nga oyiirawo banno omubiri tewagenda kubeerawo mukwano munnaakulaba nnyo nti tolina mabeere for example tulina abakyala bambi nga bakaluubirirwa okuyonsa nga talina mabeere naye katukulabe ng'olafubana onywa ku butula otasimanya ku biki tulina ebintu bingi nnyo bikaawe bikola ki nga batugamba munnange nywako olabe ng'ofuna amabeere lwana paka kuwulira bubi nnaku zino yeŋŋombe eriwo lwana paka okulaba nga olemeddwa bulemwa Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kutubanja bye tutasobola tagenda kututeekako buvunaanyizibwa butakola ki butasobola era ekiganye munna abaakulaba ne Allah lwennyini abaakulaba naye ekigambo ky'okusuulayo obwannagamba nti banaalaba abaana tubatadde mu bisulo mikwano gyange abaana tubatadde mu bisulo ekigambo ekyo nze kyagala n'okunkaabya amaziga abaana babuzeeko obugoberezi babuzeeko obulondoozi babuzeeko obuzadde omwana kati bayingidde second term emyezi egyo 3 nga beerunda tanaaba kuba tewali amugamba nti genda onaabeko tasenyama nnyo kubanga metro najagamba lekanda bajja kugirako wano mu maaso naye ng'eri munda wali mu kwononeka ebintu abyonoone bamubbeko ebintu tewali wamugamba nti munnange oba wabadde mugezi kati abamu kuffe we twakomye wabatuuzizza nga banaatera okukola ki okugenda n'obabuulira ebyo wababuulidde naye omwana Adamu mwerabize omuntu yenna ng'olina omwana mu kisulo sala amagezi
agaviolatinga simanya visitation simanya eryemu osala amagezi agongerako kukulaba ku baana abaana obeere ng'obalondoola obeere ng'obagoberera ofune ekitiibwa ky'obuzadde kuba ekigenda okulabika wano ku lunaku lw'enkomerero ekigenda okubaawo nga sife twakiteekawo oba kigenda kujja nga kya butonda abantu bagenda kutubanja abantu bagenda kuba bakambwe ennyo abantu bagenda kuba basika abantu amataayi naye ate tujja kuba nga tetwambadde kitegeeza amataayi tegagenda kubaawo oba naba basikawa ku musajja mulooza bali babasikawa ku mukyala olooza bali babasikawa ng'olina abaana kati nze nina 10 5 basika eno oba bali babasika ku bbeere nga basika eno basika eri olw'embeera egenda okubanga nkaawo buli omu ng'ayagala okukuŋŋaanya alabe ng'ayitawo so noonya nnyo obuvunaanyizibwa omwami arrijalun kawamuuna ala nisa olwana nnyo tokoowa toggwa mu maanyi buli lunaku genda onoonye allah omugabiriza ono ajja kukuwa bw'oba ofunye omunwe gwa muwogo komawo nagwo Haji Kyanjo Hussein allah amusaasire yali asomesa bafumbo n'agamba nti abantu b'ennaku zino zibanneewuunyisa tebaagala kubaagala nga bwe bali fe abakyala baffe bwe twabeeranga nabo nga bw'oba otambuddeyo nga byaganya oba otambula ojja otambula ova ku mulimu otambuza no na bigere ng'oyita Kalere. We have a market here of Kalere owabeera emmere eya layisi ng'otambula n'ekikapu kyo nga bateekamu omunwe gw'omuwogo ogu bw'otuuka akaduuka ng'ofunayo ka swiiti size nusu 10 ng'otuuka ewaka ng'omwana w'abandi omugamba you know what honey kino olwaliro kyetukoze eki kyetufunye. And the opposite is also true. Bw'obanga wagenze nekikwatayo Mungu n'ata n'ogenda n'obala Mungu n'aleeta n'obukadde bwa ssente omwana w'abandi tuuke waka omugambe nti you know what awo oba omuyita kigambo kyate bw'ate omwavu yatera okubeera n'ebigambo eby'omukwano ebingi naye funa yakagamba mugambe nti Allah w'ekitiibwa mwana wa ssebo yakitadde akulabe nga waliwo ebigenda okukyuka mubulamu bwo n'obugwe alabe nga muva ku A nga mugenda ku C bwekiba kitegeeza kugulayo ku lugoye olugula bwekiba kitegeeza kukyusa ku mufaliso n'okukyusa bwekiba kitegeeza kuyiwawo kamotoka n'okayiwawo olw'okuba nti embeera yatambudde bulungi obwo nno bwe buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa si kwepapalika obuvunaanyizibwa si tulina kye tuyita okwefunuggula n'okola by'otasobola. Tubalaba bangi olwaleero ng'obwetaddeko obuvunaanyizibwa bw'otasobola. Okwana ogula iPhone, okwana weewola motoka, okwana ogenda mu maduuka oweewola engoye mu kifo ky'okukola ky'osobola nga bw'ogalaga nti ogenda kufuna ebinene. Abamu bwe twogera ngagamba Hajati ebyo byoyogera si bya leero naye ebyo bye mulowooza nti si bya leero ebintu bino tebikyuka. Enkolagana relationships are based on genuineness. Mu kusooka oyinza okuba nga tolumikako nga tolina oli mwavu omuntu mugambe nti ze siri munaku sirina naye ngenda kukola. Omukyala mulage nti ogenda kukola n'omukyala laga omwami wo nti ogenda kubeerawo ogenda kumulabirira era ogenda kumugondera kuba bambi kyebaagala tebeetaaga nnyo na sente zaffe basinga kwagala kulaga nti tubalabawo. So obuvunaanyizibwa obwo bwa bbeeyi nnyo. Olina obuvunaanyizibwa mukyala gwe okubanga omwami wo bw'abanga akwetaaze mu nsonga zaffe ez'ekikulu. Omwami wo bw'aba akwetaaze munnange sala amagezi. Leero bwe kiba kigaanya olw'embeera weetuma enkya tolinda ate kukola kikubanga ebyo Allah byagenda okutubanja ku yaumul kiyama obwo butonde yabuteekawo. Omukyala Katonda yakuteekawo nga osobolera ddala bulungi nnyo okubanga kumpi buli lunaku n'emirundi obaolyawo egiwerako. So tugamba tobeera mulyazaamaanya, tonyiiga, tofuna obusungu ne bukwerabiza obuvunaanyizibwa bwo. Shayitaani olweyingira mu nsonga zaffe. Omwami yanyiiga n'alekerawo okulabirira mukyala we, omwami yanyiiga n'alekerawo okulabirira abaana be, omwami yanyiiga n'alekerawo okuwa obukulembeze n'okuwa guidance ey'amaka ge kuba bamutama. Omukyala alina ensobi gye yakola, omukyala alina ekigambo kye yayogera, omukyala oyo simanya muyombi nnyo.
tonyiiga kubanga omuntu ono gwe wamuleta mu bulamu bwo abeere ng'obaolyawo akuyamba otuuke mu maaso eyo nga yawa obujulizi. bannanga omukyala n'omwami abakkiriza okufumbiriganwa mwe mulina bwino, mwe mulina agataliiko nfuufu ku bannammwe. omukyala yalina bwino ku mwami we. abawala bonna bajja kwogera nga tetukola ki, nga tetuwulira oba oliawo nga tubuusabuusa, naye omukyala yalina amazima ag'enkomeredde ku bbaawe. tobeera omulyaza amaanya n'oyogera ebyensimattu ku mwami wo. tobeera omunyiivu ennyo nafuna obusungu n'oyogera ebigambo ebitakwatagana ku mukyalawo. olwaliro tuli mu nsonga ez'amaka. omuntu najja gy'oli nga munyiivu n'ayogera ebigambo ebiyitirivu ku bbaawe ebingi nga biwawaza n'amatu. tonyiiganga ennyo neweerabira nti olina obuvunaanyizibwa obubikkirira omwami we. osobola omuloopa naye nga tomwambula, tomuyerya nnyo, ekitiibwa kye tokimalaawo kubanga ono taata w'abaana, ono mukwano gwo gwe wayagala n'olonda mu bangi. tonyiige nnyo neweerabira obuvunaanyizibwa bwo. tonyiige nnyo neweerabira nti okulabirira oba okulya kw'abantu bo mu maka go mukyala kukukwatako. oyinza okuba sigwa oli mu kiyungu ng'ofumba naye sala amagezi okulaba nga abantu bo babeera balina ekyokulya era nga kibatuuseeko. waba meidi nga yakifumbye bulungi ng'era yakiteeseteese bulungi. teweerabira nti obuvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. si buvunaanyizibwa bwo okugenda mu mukka, wabula buvunaanyizibwa bwo okulaba nti emmere ejja bulungi, emmere nga nnungi, emmere ng'etuuka mu budde. obwo bwe buvunaanyizibwa bwo. ebintu ebyo Allah byagenda okutubanja ng'abantu bano batuli bubi nnyo nti maama yampanga emmere ng'enjala emaze kunnuma nnyo. tulina abakyala nga omwana ayinza okukaaba ng'omala kumalayo kazannyo, omwana n'omuyonsa nga weekera yenna akuba emyasi yenna, omwana ng'anyiize kanano ka myezi 7, myezi 6, myezi 5 ne kayonka nga kanyivu nnyo. oyagala kusooka kumala kwoza ngoye. engoye si katalaalyo, olina kulaba ng'engoye zoozebwa, wabula si tteeka nti gukka mu bbaafu. sala amagezi, perereza omwami wo, mulage nti weetaaga oba oliawo obuyambi. olabirire kasitoma wo n'asooka kubanga yagenda okukugwa mu malaka ku yaumul kiyama. allah wekitiibwa atulaga nnyo nti mugenda kuba bakambwe nnyo eri basahibati, omuntu gw'osula naye mu buliri, omuntu gw'owebika naye ekikunta. bannange kiki ekiri mu kikunta kyammwe? mwami gwe kiki ekiri mu kikunta kyo? mukyala gwe kiki ekiri mu kisenge kyo? emirimu egirina okukolebwa eyo, ekisa kye tulina okuba nakyo, obusaasizi bwe tulina okuba nabwo, okubeera nga tuwuliziganya ng'era twerabirira tuyimiridde tutya. bino bannange bigenda okubanjibwa ku yaumul kiyama, okubanga olina obuvunaanyizibwa nga wasuulayo gwa naggamba nze bwe kinamaliriza nga kimbikka kyekimanyize tekijjawo olwokuba yakunyiizizza ogamba nti tekigeza nekimanyiira, tekigeza nekikola ki. bannange ebintu bino biringa byakusaaga, naye allah subhanahu wa taala yatuwa abantu bonna betuwangaala nabo nga mukisa gye tuli, be bagenda okutuyamba okubanga tufunamu olunaku lw'enkomerero nga tutuukiriza ebyo batubanja, oba be bagenda okutuyamba okukka mu jahannamu nga tulyazaamaanyiza abantu baffe. abaami mulina obuvunaanyizibwa bannange obutukuuma, obutuwa security, nga munnange gwomanyi olina okubanga ekufulu ezisiba ennyumba yo gwolina okuzigula. ekufulu abaami muli mu nyumba zemwebasa nga temumanyi na looku kyeriko,
olw'okuyingidde ennyumba omukazi ye yagizimba, tomanya bakufulu kyeriko, tomanya omulyango gulimu ekisumuluzo oba ekisumuluzo kikola. Security is provided by the husband. Omwami olina okuba ng'olaba ng'abantu bo tebatuukibwako maaso mabi, tebatuukako bantu babi, tebasembererwa bantu bagenda batuusaako bulabe. Oli awo tomanyi obudde buzibadde enzigi bazigala. Omwami ng'etteeka yasembayo n'akebera enzigi n'akebera amadirisa n'afuluma wabweru n'alaba baba tewasigaddeyo kisi. Abaana babeera ewaka ne baleka obwambe mu luggya, ne baleka enkumbi mu luggya, ne baleka ebintu byonna ebisobola otutuusaako obulabi. Munnange kyabo bunaanyizibwa bwo mwami gwe okulaba ng'abantu bo tebatuukako bulabe. Abantu balina okuba nga basula mu butimba, abantu balina okuba nga balina sitira, abantu balina okuba nga tebalabibwa bantu batalina kubalaba. Abaana bo buwala olina okubagulira engoye ezibabikka, babeere nga tebatuukako maaso gayinza kubatengula kubajja oba oliawo kubalina okubeerako. Taata sebo mwami togenda kukoowa nnyo, weebake nga tutegedde nti weebase n'okwebaka n'ogwa mu ddiiro nga enzigi nzigule. Tomanyi nakakufulu oba kafaanana bakayiwa mu buyiwi buto ne kaji, tomanyiddeeko ddala. Bannange obuvunaanyizibwa obwo bukulu nnyo, njagadde buveeyo nnyo. Abantu baffe bwe bagenda okutubanja, abantu abajja mu maka gaffe bayita mu mitendera ki? Ani atuuke waka? Mukyala we atuukibwako enebode, omukyala ali mu hijabu naye aba yakeetaako bwatawanika obugoye bambi ku kuwaya nga abazimbi bayingiddewo. Oba abantu batuukira butuukizi ku mukyala wo, abantu batuukira butuukizi ku baana babo obuwala, basaatuuka busaatuzi batambula nga bwe baagadde. Bwe buvunaanyizibwa bwa mwami. Security ngazi nnyo okubanga omanyi omwana wo omuyigiriza okubanga tamala gatambula, omwana omuyigiriza okubanga ayogera nti munnange ngenzeeko wano, abange ngenzeeko kaduuka wano, ngenzeeko mu ka trading center, ngenzeeko Kampala. Kubanga buli ekinaatuuka ku mwana nga tewamuyigiriza nti alina okwogera, security ye olweri mu bulago bwo. So tugamba nti tubeere nga tusoma nnyo, nga twebuuza nnyo, manya nnyo obuvunaanyizibwa bwo, era obuteekeko ebirowoozo byo bingi nnyo. Lekerawo okusonga olugalo. Relationships olwaleero zirimu nnyo okusonga olugalo. Teyakoze kino n'atakola kino, mubanja kino, omusajja oyo, omukazi oyo. Abantu bali nnyo batunuulira nnyo bye babanja mu kifo ky'okutunuulira bye bababanja. Mukyala gwe, mwami gwe, ebikubanjibwa bye bigenda okuyingiza ejjana oba bye bigenda obaoliawo okugikulemesa. Nga nange mwendi kwambeera buli kaseera neneekubiriza bino nkugambe, nasoose kubidisikasinga na muntu nga n'amaziga gatuyitamu ne tugamba tugenda kukola tutya, kubanga ensi etubuzaabuzizza mu bintu bingi, tubulankanye mu bintu bingi. Okunoonya riziki kwatufuukidde okunoonya riziki. Abakyala twabuusewo twagenze kati tubeera ku nnyonyi. Abakyala babeera ku nnyonyi. China, Dubai, Turkey, China, Dubai, Turkey, China. Si bibi era si bivumirira, naye ekyo ky'oliko si buvunaanyizibwabo. Osobola okikolera ddala n'ofuzuubula n'ofunira ddala essente empitirivu, naye teweerabira obuvunaanyizibwa obukulu mu bulamu bwo. Era sala amagezi olabe ng'ogezaako okubalansinga bwe kiba kikulemeredde. Ekitakukakatibwako ogenda kukita. Abantu bonna abatatuukiriza buvunaanyizibwa baabwe tubalaba olwaleero. Bataata abeesuulirayo ogwannaggamba olwaleero bali mu maziga bakaaba. Bamaama balemwa, abataafayo kugumiikiriza, abataafayo kubudaabuda, abataafayo abataalonda nakugamba bwe wali olonda tewafaayo, wanoonya gundi kindaazi n'ofuna olubuto, wuuyo oli mu kuzaala, munnange ogenda kusasula mu bukulu. Bangi nnyo bataata bakaaba, bamaama bakaaba, batadde obudde bungi ne ssente nnyingi mu baana, naye abaana nga tebamanyi nti abazadde gye bali.
tebafaayo, ne bwolwala n'ofumayo, ne bwokola otya ng'abaana tebakufiiringa, tebakuwulira. Bataata mbegayiridde mwegule nnyo ku baana kubanga muli bangu bakwerabira. Mwegule nnyo ku baana bammwe, muli bangu nnyo. Bamugera ne mugamba nti bamaama be babeerabiza abaana, naye si bwe kiri. Omwana si kyangu nnyo kumujja ku kintu kyayagala nga yakisiima, naye mwegule nnyo ku baana. Abaana mutuuke waka bafeeko banoonye babuuse bakole ki babeere nga bakufiiringa. oba oli awo maaso eyo, oba oli awo ku lunaku lw'enkomerero, even before olunaku lw'enkomerero abantu tugenda kufa. Bannange tugenda kufa, tugenda kuyingire kabbuli, naye obeereeyo nga tewaliwo na mwana ajjukira kugamba nti rabbi gfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani, nga tebajjukirirako ddala. So twagala kumaliriza ebigambo byaffe olwaleero. Bino nno nange binkwatako, nange binkwatirako ddala gye biva ne gye bigenda, nga nsaba tuyambagane bannange, tuleme kufiirwa fi dunia wal akhira, tuleme kubeera abafiiriddwa, abali bagamba nti nno afiiriddwa wano tafunye ate ne munkomerero takoze eki, tafunye. Teweerabira buvunaanyizibwa bwo eri bakadde bo, abazadde batubanja ki? Abazadde fe abawala, Mungu alina engeri gye yatuseetula, atuseetula n'atujja mu mikono gy'abakadde baffe. Obuvunaanyizibwa obwo bwe bituwanjibwa, munnange n'abiseetula n'abiteeka mu mikono gy'abazadde baffe. Naye togeza n'olaga ennyo nga bw'oyagala okulabirira bakadde bo n'ova ku baana. Tulina abantu nga bafa nnyonnyonnyo, ali mu muzigo naye ng'alwana nnyonnyonnyo nti azimbire muzadde we. Si kibi, si kivumirira, naye bano abaana ababo be bali kuli nnyo mu bulago okusinga ate taatawo. Ndi ku mwana ow'obuwala kubanga tulina ekigezo, tuba nnyo n'omukwano mungi ku bakitaffe oba ku bazadde baffe. Bw'obanga Mungu akwadde okusobola okuspreadinga ne buva ku bano ne bugenda ne butuuka ne ku bazadde, genda mu maaso okikola. Kawo obuvunaanyizibwa obuli primary obuli principal, n'ogenda n'okola ebitakubanjibwa. Abaana ab'obulenzi, abazadde bo buvunaanyizibwa bwo paka bw'ova mu nsi. Togenda n'oyagala omukyala n'oyagala abaana bo ennyo nga bazadde bo oli mwenkanya. Tokisa bakadde bo okwerabiza bazadde bo, kubanga abazadde basigala bakubanja ng'omwana ow'omulenzi. Ow'obuwala obanga Mungu akugabiridde obanga osobola okukwagazisa omwami wo, kasukayo. Obugabirizi buweereze, byosobodde bikole ki, biweereze. Naye ng'obuvunaanyizibwa buli principal kwe kubanga omwami wo musanyufu. Toyisa bazadde bo ku mwami wo, toyisa bazadde bo ku mukyala wo, kubanga at a certain point abazadde balina level nga yakubiri, naddala ku bantu abatali bafumbo. Omuzadde yasooka oluvannyuma lw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga oyatula n'okakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka, omuzadde waawo yaddawo. Faayo, gezaako nga bw'osobola, era jjukiza banno banange benda jjukiza, kubanga buno obuvunaanyizibwa tebabudduka. You can never run away from your responsibility. Bw'onooba nga tobulwanirira, nga tobugoba, bugenda kukugoba. Kyova olaba nti abantu bagenda kubanja bannaabwe bubi nno nga bakambwe nnyo. Kamaliriza ebigambo byange ebyolwaleero. Tusaba olw'okukitiibwa nannyini buyinza atusomese tutegeere bivunaanyizibwako mu bulungi oba mu bubi, mu kuwoomererwa ne mu kukayirirwa. Tutegeere ebyo byatuleeta okukola mu nsi muno. Oluvannyuma lw'okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe, tusaba Allah bwekitiibwa atuwe kye tuyita will, okuba nga tulina obuteefu nga tuli beeteefuteefu okuba nga tukola, era nga tulina eniya,
tulina obugenderevu n'okuba nga twewaddeyo okulaba nga tukola ekyo kyetusobodde okukola ekyo kyetusobola okuba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Era ekyokusatu tusaba Allah ow'ekitiibwa Katonda waffe nannyini buyinza atuwe obusobozi atwanguyize tubeere nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Buli omu mu kiti buli omu Katonda we yakuteeka obeere nga otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo, oleme kuwangaala mu nsi muno ng'oli mu balyazaamaanya, oleme kuwangaala mu nsi muno ng'olimu abo ababanjibwa, kubanga ebyo bye bigenda okutugoberera paka ku lunaku lwenkomerero. Tusembayo nga tusaba ekitiibwa atubale olubala olwangu, kubanga ne bwe tunaatoba ennyo byogedde, kuba ne bwe tunaagira eri mutuufu tutuukiriza kitono olw'obutonde oba oliawo obugayaavu nga ne shaitaani naye tetulese kubanga omulimu gwayo ogusooka gwakutwerabiza nakutugayaaza. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atubale olubala olwangu. Oba mwaliko mu ssomero nga tuli mu UNEB ntuganda nti nsaba Katonda olupapula lwange olwalusuule ku musajja examina ow'ekisa, oba omusajja examina nga yazzeyo ayagala mbabala empapula ng'ayisa mubuyisa tasobola kusoma tikinga butikinzi. So tusaba ekitiibwa atubale olubala olwangu tubeere nga tusobola okuyitawo, tubeere nga tusobola okugenda mu jjanaaye yatuteekerateekera. Beebaziza nnyo, webale nnyo okuwuliriza, webale nnyo okugoberera. Tusaba ow'ekitiibwa obugambo buno bubeere nga butugasa ffenna, ate era bubeere nga butuyisaawo paka ku lunaku luli olukambwe. Mujuliranga mbeegayiridde mujuliranga nti Hajjati Zaituni yatugambako, nange oba oliawo ndigamba nti aa kagambye bwatyo, Allah musaasire. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله